Kakati ndowooza ensonga za Awusigalo ono katuzimalire wano. Muzigoberedde bulungi nnyo ne kansube nti muzifunyeemu ekyokuyiga. Kano ke katundu akasemba. Ndowooza eno ye paati ey'12. Awusigalo bino byonna byabadde akola bulijjo bibadde bikolebwa mukwano gwa boosi we. Nga mukwano gwa boosi we yayagala okulemesa omukyalo ono amaka. N'ayita mu Awusigalo we. Oba okitegera ekintu ekyo? N'ayita mu Awusigalo we. Saamukubidde essimu babimale. Amugamba oba onninako obuzibu. Lwaki wandibadde weegatta ne Awusigalo ono ne mugenda ku musawo Omuganda musobole okulemesa amaka gange mugattattane? Sebo, mukwano gwe olumukubidde essimu tatawanye na kwegaana. Tatawanye na kumugamba nti munnange ate bulijjo nnimba ate munnange teyeeganye na kwegaana. Amugambe bulijjo mbikola kati obadde oteesa otya? Bulijjo nkikola kati mbuki obadde ogamba ki? Kakati no kikuyigiriza ki? Mwabadde awo abeesigasiga nnyo emikwano nodda awo mukwano gwo n'omuleeta ng'ewuwo n'omulaga bbaawo kwegamba buli kimu mukwano gwo naba nga akumanyiko ebintu biyitirivu nnyo. Mwesibe 3 2 tezimala. Emikwano gijja kuba disappointinga mpaka kuwulira bubi. Nze ndowooza omuntu yandibadde asanya okubeera mukwano gwo ye bbaawo gw'osola naye mu buliri. Kubanga bbaawo amanyi obunafu bwo, amanyi n'amaanyi go we gali. Amanyi ebikuluma, amanyi ky'oyitamu, bwe muba temulidde amanya. Watalina ssente, buli kimu ebyama byammwe biba wakati wo ne bbaawo. Oba okitegeera? Ne muganda otasanye kubeera nnyo mukwano gwo kubanga obunafu bwasobola okubunyumizanga abafamire n'ab'ekika ne bakukkakkanyako ne bakukkakkanya. So bino byonna bibadde bikolebwa nga mukwano gw'ono omukyala boosi yayita mu Awusigalo basobola okuba nti ate bakola ki? Bamulemesa eddya oba bamulemesa amaka. Oba okitegeera ekintu kansuubire nti ensonga zino eza Awusigalo muzifunyeemu ekyokuyiga. Muleme kulaba bulabi just muwawa. Muli bakyala abamu ku mmwe bino ebintu bijja kubatuukako. Nze mbabuulira bijja kubatuukako. Eno Uganda ogiraba, eno Uganda nzibu. Gwe kyolaba ewa munno essaawa yonna kituuka ewuwo n'ogamba kale nina gye nabiraba kati nzuno nange ate nze ndi mu kattu. So n'olwekyo kambawe kano akatundu akasembayo wano we tukomye ensonga za Awusigalo kansobere nti oba tuziggadde ne bwe zinaaba zeeyongeddeyo era nja kukola ki? Nja kuzibaleetera. Nsuubira oba Semaka yandibadde abaako naye kyayogera ku nsonga zino. Semaka yandibadde abaako ne kyayogera ku nsonga zino naye vidiyo yiiyo muwulirize mukwano gwe bwamukubidde kyamuzzeemu. Gimpereka like. Naamu ogamba otya mukwano? Ndi bulungi. Gy'oli ewuwo? Nze abadde agamba muwala wange ali wano enaŋŋamba mugwe yamutwala ku musawo Omuganda n'omugamba atwale omusajja wange era n'omuwa n'eddagala n'omuwala ne ssente ezaakola ebintu ebyo byonna okujja okungoba mu maka yasigale mwazaale n'omwana omulenzi. Bituufu? Go wantwala. Sigo wajja wano n'oŋŋamba? Naamulabayo. Nze ndi mukwano gwo. Labayo naamu, nze ndi mukwano gwo tumaze ebbanga. Mbambi nsaba ombuulira amazima. Bino ebintu mpulira mbikooye njagala wekibanga ky'amazima n'amazima nago ngategeere kiveewo. Naamu nsaba kumbuulira ekituufu. Oyina bye wakolako ne muwala wange nga nze ngenze ebweru okutwalira abantu bange eddagala. Njagala kumanya mazima y'ensonga lwaki nkubye. Naamutuma wangi naamu gwe mukwano gwange gwe nali neesiga. Naamu bulijjo obeera awo naye ng'ompulirako ennugu. Naamu tumaze emyaka 2 nga ndowooza nti oli mukwano gwange nga gwe kumbe nga wandyamudda. Teweerabira okozesa CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti ate tukutambuza
okukujja ku kisaawe ne tukutwala wonna wonna woyagala okugenda. So n'olwekyo nkonako ku nnamba yange y'essimu gy'olabawo ku screen yo tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu. Ensonga zino muli kambabuulira amazima nandibadde njagala okuwulirako ku sayidi ya Ssemaka oluvannyuma lw'okuba nti Awusigalo yakkiriza nti yeebaka ne Ssemaka ono. Ssemaka akyogerako ki? Ensonga zino ye azoogerako ki? Omwana alina pulaani ki gy'ali? Enteekateeka z'omwana ono ziri zitya? Oba okitegera ekintu ekyo ziri zitya? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti Awusigalo ono yadde byonna byonna abyogedde wano tagenda kubaawo. Bagenda kumusindika mu kyalo, bagenda kumukasuka wa. Ssemaka yandibadde munnange avaayo n'atubuulira, wamma temulaba? Mumbuulire. Nze muli ŋŋamba Ssemaka yandibadde atubuulira ekituufu, najja n'atubuulira enteekateeka ze ziriwa, era nayogerako ko ne mukyala we, kubanga ebintu bino byonna byonna kati bituuse okwagala okuggwa nga Ssemaka tetumulabyeko, nga Ssemaka tazze mbw ali safaari. Yatya yamanya oba okitegeera, Ssemaka yamanya nti Awusigalo ajja kumala akole ki? Ajja kumala ayogere. Kati n'amanya. Nze mpulira njagala kulaba ku Ssemaka ku sayidi ye atubuulire, ate nammwe nkimanyi mwandiyagadde okukiwulira. Ssemaka ono ebintu bino abyogerako ki? Awusigalo ono alina nteekateeka ze ki? Omwana wakati ono omwana wa waka, ayinza okuba nga omwana ono si wa mukyalo ono, naye ate wa bbaawe aba mwana wa mu nju, erinnya agenda kutuumibwa kulya Ssemaka. So n'olwekyo Ssemaka yandibadde atukola ki? Yandibadde atubuulira n'atugamba munnange byali bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Kati ate nno naye teyamanya nti munnange Awusigalo olukwe lwali lupange nga lukwesikwesi kugezaako kulivula mukyala we kumugoba mu maka. Yendeeza ye yalowooza nti ali mu kulyamu buli, kumbe ebintu byaki? Kumbe ebintu bya ddala. Awusigalo ye nga ye amazeeko. Oba okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo abakyala abali eyo ebintu bino mubiyigiremu, muve ku mikwano. Nze mbabuulira abakazi mwagala nnyo emikwano. Okimanyi nti abakazi asobola okuleeta emikwano ewaka naawe omusajja ne bikutama. Naawe omusajja ne bikutama. Ng'omusajja asusse okubeera n'emikwano buli kaseera ngenda wa mukwano gwange, ate mukwano gwange ajja wano, ate mukwano gwange mukwano gwe n'afuuka mukwano gwe. Egyo gye muyita mikwano gyammwe mwe muva abo abagenda okukola ki? Abagenda okubatwalira abasajja. Egyo gye muyita mikwano gyammwe mwe muva abo abagenda okutandika okuloga obufumbo bwammwe. Egyo gye muyita mikwano gyammwe gy'emisota ekigenda okukola ki? Okuleka okutabangula obufumbo bwo. Omuntu ayinza obutatabangula bufumbo bwo directly ye ng'omuntu, wabula n'abaako abantu baayitamu okukutabula. Oba kitegeera ekintu ekyo. Emikwano mizibu, tebakoma ku kutabula bufumbo bwokka, batabula emirimu, ebyenfuna. Mukwano gwo n'akukakkanako n'alyoka akulogaaloga wenna okubula okukutta obuse, naye nga tolina kyewakola ki? Naye nga tolina kyewamukola. Kakati gyegyemiki gyegyemikwano. Oba okitegeera ekintu ekyo. So n'olwekyo mwegendereza abantu, muleme kwemalirayo nnyo bantu. Ewakaawo kati nno we twatuuka Uganda eno ogiraba mu tebakyakkiriza n'abantu kujja mu maka gaabwe. Era oli waaba alina mukwano gwe bakoma kusisinkana eyo ndowooza ku mirimu naye ojja bakyakalira. Naye omuntu okukwata mukwano gwe n'amuleeta mbu simanya mukwano gwange abeera wano, abamu mubasuza n'obbasuza. Nze mbasaasira, mwebeereremu. Oba okitegeera ekintu ekyo. So ensonga zino bwe zinaaba zeeyongeddeyo nja kuba nti ate nzibatuusaako, naye sofa ndaba ng'eziwedde okusinziira ku nze. Ndaba nga eziwedde. Naye bwe tunaba tufunye zeeyongeddeyo, mummanyi wendi okuba nti ate nzibatuusaako. Wabula kansuubire nti muyina kye muyize mu nsonga zino zonna. Ate temulowooza nti buli kimu abeera kontenti. Ebintu ebimu osobola okubirabanga kontenti
wabula nga birina kye bikuyigiriza ate nga bituukawo. Ebintu ebisinga ebiyita ku channel yaffe ne ya CEO Michael Uganda bye bintu ebituukawo in real life. So n'olwekyo mbaagala nnyo baganda bange mwenna beekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda. Yaman ate naba kutweyungako kona mukapesa ka subscribe ako bw'omaliriza kona mukade. Tuli ku lugendo olw'okuba nti tuweza ba subscribers emitwalo 6. Yaman emitwalo 6. Ate munaye Katonda mpaka bwana atwongerayo tulabike nti tutuuka ku ggolo yaffe y'okuweza ba subscribers emitwalo 10. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda ndowooza abankuumire. Yaman ate lwaki nedda wabula nnyongera okubajjukiza nti temulabira okukozesa CEO Michael Airport Pickup bwendi okuba nti ate mbatambuza. Nze kennyini kama kwogera video eno ngikoledde outdoor, ngikoledde wabweru nga wenfuna ku ki nga bwenfuna ku ka fresh air. Yaman oba okitegera ekintu ekyo omanyi otuulaawo munda awo ekiye nobanga mwana weetaaga n'okola ki n'okwatirako ku video ebweru ka noise akayitamu mujja gguma tewali kyakkola oba okitegera ekintu ekyo. So ndowooza kyekyo tewali nnyo kirala. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, Katonda abankuumire. Katonda abankuumire. Tujja kuba nti ate tweyongera ensonga zino eziba zizzeemu okuba nti ate zeeyongerayo, oba osanga tuyinza n'okufuna ne ku Ssemaka n'abako ne kyatugamba. Mubeere bulungi, mweraba.